njagala kusaasira betuli nabo ku ludda olunyigirizibwa buli lwetwogerako bwetu tibasala omusango gw'ekkooti nga gugamba ekkooti y'amagye eriwo mu bukyamu n'okutulugunya bannansi. Mwami Museveni yanyiiga ne mutabani we nga balinga abasalidde nnyina ogw'okufa. Olwaleero ali mu kusula misana na kiro kulabwa naye mmwe bannayuganda abatalabuka bwe tuba twesimbawo bwe mupi batubuuza leeta obuyigirizeebwo abala mulina diguli 3 muyina 4 na 5 ezo zibayamba kyobutawula peera ku ntula. Leero babayise entebe tabayise ku jjanja naye ajje wano bayisiba ababaka ba parliament basiba mawanda n'agenda nga ne bamulanga lwakuba mulyako ne batwala bannaffe abalala. Olwaleero ekyo mmwe lwaki temumanya nti nammwe ekkomera likulinze olaba mawanda yaliyo n'abala yaliyo. Tusaba busabi Katonda nti nga tetunakyusa UPDF Act tusooke tukyuse presidential powers tugende mwami Museveni waako olunaku olumu otusobezaako ogendeko ku meere kati awo tujja kuyambako ne bonna bonna mujjukira bulungi emwanyi mutulabye nga tutoba n'abasajja. Olwaleero bw'otunula buli kimu tutoba butobi nabo kati mu olwaleero ng'omuntu atambula mu kyalo kyeno gy'oli mbuwe naalemu yegatte kuba tutulugunya bannayuganda mmwe abandaba n'abampuliriza olidango temutunenyanga kubanga nammwe mujja kuba ku kizibu ku kye tulimu. Tulwanyisa muliro mu nnyumba ekutta ate muyingiza mifaliso mu nnyumba. Tuli wano tulwana ennyumba ekutta omuliro ate oyingiza kapetulooli akadomola. Ekyo mutegeeze ennyumba mmwe mugenda ogiyambako okukoleera. Buli weenaalemu ayita mu kitundu kino mugambe mugende n'ebiteeka byammwe. Kale abatono abaliyo kulaffe tubazibula ne tubagaa bwekityo kino bwekiti kino bwekiti n'ogwo omulimu mugututenda era naffe tugwana midaali mututegekereyo olunaku mugaye nti mwenna abatobye ne Museveni nammwe tubategekeddeyo emidaali egy'okutuwa mu bitundu gye tuva. Olwaleero waliyo bye mulabako ne bye muwulira bino mwalinga temubimanyi. Kati basazeeko ekitebe kya Nuupu bakisazeeko naye eriyoki bw'otunuulira mwami Museveni kyafa olwaleero ali ntebe bw'aba oyiriza bwina Nuupu ffe tuli awo. Kati ye ekiki kyamulema n'okuzimba mu bulamu bw'afugidde emyaka ana talina na kitebe. Kati ekyaffe kimuluma kimusuza bubi. Abavubuka bato bamuswazizza twamufungula dda bw'aba ali mu sitenseni kati ali eyo alowooza ng'ow'enkizo kati ekitebe kyaffe kimuluma ndowooza anakikumako n'omuliro. Kale kikumeko omuliro n'olwo luggwe anti kikuluma wasonza banne sente z'enaalema bazimbe ekitebe mwazirya. Kati olwaleero ffe tutaddewo ekyaffe kibaluma mukitunuulira mukikola mu myaka 3 ena tulabako bye mulaga mmwe ne tubaweera wano tubateereddewo amasomero mu mwalinga eno muwa bantu sooda na buwunga mwabawanga gundi kati muli awo mutunula. Kati olwaliro tula n'abasajja abakulu gw'olaba okyatoba ne ba Moses Ali bajje batereeza eggwanga. Kati ekyo kiki kye muliko? Kati olaba nti waliwo obukookolo bugeya n'onaagwa onaasumagira. Kati tuli nammwe mutukalubiriza bukalubiriza mu kifo ky'okutulambika mwandibadde kati mutuwa amagezi. Naye kati olwaliro olwo mboyimbudde bantu bajje ku kitebe bakiwambe neekamwokya bawambe oli wambe olituusaawo. Ekyomukisa omulungi tolamanga nga we bakuzika kubanga ogenda kumuka tugenda yitanga ku malaalo g'e Kampala nga tuwandawo amalusu kubanga ekyo kyotugamba. Kuba muntu waawanyigiriza we bakkuliza n'onyigiriza we wali emmere n'onyigiriza we okulidde woobadde wano mu Buganda tolina we yali weeyagalidde nga wano n'oteekako olubuto n'oteekako akabina n'ojja wano kyotusasulamu kutuyigga. Kati oyinza tubanga tukusabira ssaala ki so naawe weddeko otunule olabe nti bannayuganda babadde bagumiikiriza gy'oli naye kati tugenda kutandika okukusiibira emmere naawe byetuyitamu oba obiyitemu. Nammwe abasiraamu abagenda mu kisiibo tubatuma yadde okusiiba kubaako enima mugende nga musiiba nammwe mutusiibireko mutuyambeko. N'abalala abagenda mu birala muweeyo ennaku tusiibire ensi yaffe kuba bino bye tuliko tugenda mu kalulu k'e Kawempe. Bino byonna bya bugenderevu kututabula kulaba bwe batubba. Naye ssebo nkugamba ne bw'onootumanya abalonzi b'e Kawempe bonna tojja batwala luzira era bagenda kakkuba. Era bwe mwalabye mwalonze muwala wa Moses Kigongo teriyo omulala muwejerego hadde mulonda era mweronze mwewe era n'ebirala mwewe. Abantu b'e Kawempe tubaga nti ebyo byonna ebikolebwa ku Nuupu si bya Nuupu kututabula kalulu kano katusange nga batumaze otukola bwetu. Ne tugamba nti ebyo bye tubaddemu. Omwana w'enjala ne bwalaba ekikolokomba teyeekomba kubanga amanyi amala kissa mu lubuto ne kigenda. Ffe twetuli tubaddewo bye mukola nga tubiraba era tugenda mwe bannayuganda ate abatukalubiramu abamanyi ne mwogera ebituufu mu nzikiza mwe mutukoze obubi
singa nammwe mubyogera ne tugamba tugatte eddoboozi buli ow'essaala agikooke ow'eddoboozi alikooke palamenti tubyogere n'abaddiini mubyogere n'ab'emaki mubyogere ojja genda okulaba nga Uganda erina kubaga tulaba Besigye mutwala ku Buganda Road waliwo eddoboozi eryabadde lyogera tulyongeremu tulabe nga tuyinza okubaako kituggusa temubirekera bulekezi bemu eno mu byalo twandibadde kati mmwe mutugamba bugambi nti OMP mwakuba layini bw'ajja bagamba musitukewo mugende eggana bakikola bulungi je positive action basala bakuza ebirevu byabwe abazungu bajjanga mu nkiiko nga bali banyenya bunyenya kirevu bati tebabaddamu bamaliriza tebabatutte India Gandhism eyo kye yali etegeeza naffe tutekewo approach nti owenaalemu bw'ajja ku mukolo mutambule muveewo mugende mube mubalinda ko kyagenda kugamba kibagala tusiba batubbye bagala tuyiganya buli kimu teriyo atali kaaba n'abaabwe bakaaba babakozesa gya bulabbayi ng'ogamba ebyo so nze bwe ndowooza ebyo natubyagamba tubateeseteese tubyogedde twawaayo kuba kati nze nawera mudde entaana siina buzibu era kati mba nninda kulu kubanga ne bwe tubyogere yabaga naye munnange bwe tunaasirika ate banaaba n'abyogera abalala abandi byogedde bwajje waffe abatulingako batuwagira bajjanga banoonya buge kati beeyanjula abasajja bannange nze nuupu obwavu bunnuma nalabye ow'ekiboga musajja mukulu yali kyamaani wa 5 najjambo yazzeeyo eno teri bbaasa neeno mu kitundu babbulooka bonna abaali ab'amataka bwe baabeeranga baakoze tontabaala siri kutabaala n'abeenaalemu nti bwe tuba tuyigganya gwe tonyega ffe katukuyambu nga mukola ebyo namwe muddengulu mutaakola ekyo ffe weetuli kubanga nze tekyali annyigiriza kubanga mmanyi era ne Museveni akimanyi bulungi nti naye yennyini ekooti y'ensi yonna bwetyo bwe yatandika abantu bateyira n'abalala naye tayinza okuba nga budde bujja kukya nga byonna byakola ate alina otwetondera lwakuba aluddewo kubanga kati ye ekyo bwe budde buno bwalina okikola naate teyandiyiganyiza nuupu kubanga nuupu gwe mugigi ogulina okuddawo ne bw'oba oyagala ne bw'oba toyagala gwe mugigi oguliwo era ogulina okutwala ensi eno mu maaso oba oyagala oba toyagala kyekiriwo NRM eyo ye ANC ye CPP eyo tokyalina gw'ogigamba mwana kati mu ssomero bakuwandiika abaana bajjana gw'ebigezo pulezidenti wa Uganda bamanyi era Kyagulanyi gwe bawandiika era ogenda mu ssomero ng'obwana buto era bugamba kati ekyo kitegeeza otukaluubiriza bwereere era ndowooza omulimu gwo kati gwali badde gwa kukola nteekateeka bannayuganda obeetondera otya by'obakoze otuulewo